I want to go to Mickey Wine. Yes. Mickey Wine. Manyini n'ebintu byezijanjogera wano kukaseera nga nsiba mbinyumi yako. Naye mubi neglectinga. Nabagamba ekintu kye bayita belief on the cultural norm kikulu nnyo. Nsiba mbagenda ne marketing era wanebagamba muyige okumanya abantu bemuwasa. Bwo masanga omuntu omuganda funa omuntu abeera mu bantu people around you. Funa omusoga ajja ku understanding. Funa omuganda ajja ku understanding. Ekyo kijja kwanguyira in most cases. Nebo okera ku macha. No yagala omuyindi, no yagala mu Pakistan, simanyi bakyotala. Some of these people are not really consistent mu mbeera zaabwe. Ngojeke kyakala ne religion where they come from, even the religion. Oli mu Katoliki wafuna omukazi musiramu, simanyi mu kyotala, simanyi musiramu. Bino nzize ndyogera wano ne bagamba ebintu ebimu ngenda nkola choices nga magala kubeera nga musanyusa ffe. Ffe bwe mulaba tetwagala kumanya. In most cases njagala nnyo bibabulira bino. Most cases we as people tetwagala nnyo kumanya bigenda maaso. Gwogera n'owasa mukazi wo mu kyotala muyindi mweru simanyi afaanana atya naye nga tomanyi background check bwe. Abasinga omunyumba funa because it's a personal choice n'etatambuza abantu bano mikwano gyo olw'okuba toyagala abantu kwano boogere. Gwe n'osalawo n'okabinga omuntu wo n'omuzalamu abaana abawera. Either maasa netuuka decision making ez'omuwasa ne wavaawo question mark nene. Now, I don't want Mickey Wine to keep on pretending mbu tekikyamuluma. Kubanga omuntu bwogera ku makya n'omuzalamu abaana bana bataano. Kyo kitegeeza gwe kuba omuzaliddemu abaana abangi kyo kitegeeza oba owning in some or the other. Oba building the future naye. Kati buli lwatuuka nga kulaba interview basukubuuza ng'otaka kuteekawo ebibeera. Mbwa oyo omwana temwogerako. Mukasi wanasaka mutekamukoba. It is because you're hurting. Now, issues came up. Omukazi gwe bayita kani nga juzi bamutwala nalaba nga muyindi yamutwala oba musiraamu muyindi simutegera naye nempuuza mu maaso ne bagamba bantu mwe tusiba tubagamba wano that si kyangu nnyo okubeera nga guli mu katoliki nekisobola okwangula okukonvatinga n'obeera omuhindu n'obeera mu buddhist oba n'obeera omusiraamu ebintu ebibigaana naye olw'okuba gwe olina feeling era yali etambula ng'olowooza omukyala bw'omuzaalamu abaana abangi bajja kuwa opportunity esobola okumuwasa. Now this is where the problem started from. Now when you see a woman taken for having given kids to you for almost 5 to 3, it is a hurting issue. Muve kubini abakazi abamusajja bangi abegumya nagamba muze kiryoke kitya. Some of you I want you to understand one thing. Parenting children from who are not from the species of the same woman who gave birth to you tekibeera kyangu nnyo ng'omuntu asobola okubeera ng'ayazala mukazi omu. Era nze nalaba Mickey Wine wano nga ndaba ebintu okusinziira ekyamu ekyangisa kubanga bamugamba converting abeera omusiraamu oba omuhindu. Now this is where the problem started from. Now if things of the kind happen njagala abantu abamu kibe kyakuyiga. Si buli omu gw'ozaddemu omwana in most cases especially nga togezesezza kumanya background gy'aviiramu oba gy'abeera oba gy'ava okubeera nga bakukkiriza oba nga bakukwatagana naabwe basobola okukkiriza okumutwala. Women always want to play a role okubeera nga basatisfying their ego and their own interests. Omukyala asokutwala okumwanjula n'otuuka ewaabwe ne bakulaba ne bakusiima ne lowooza bakwagala nga tebakwagala nabagamba okukyalira omukyala n'ogenda n'okyala ewaabwe ebeera test of measure okumanya who are you. Kyokola ng'okyala w'omukyala batandika okukubuuza ebibuuzo omusajja oyo yaani abeera luddawa asulawo akoze eki asomye ebbanga ki akola mulimu ki enyingiza yeerita ebeera vetting program ebeerawo okumanya abasinga obungi omulowooza mukyala mubakazi abasinga obungi nga mugenze mbobulowooza esigalwa nti ojja kumuwasa abasinga mutuuka obufunga family tijja kukusiimanga g'omusajja. It is true Mickey Wine was rejected from that family. Uyo mukyala oyo kana okubeera nga bamurejecting despite the fact yali yeekwasa azaddemu abaana. Kino kyensiba mbagamba abasinga obungi. Nze mu Uganda abantu benaakasinga okulaba nga babadde mu bantu ab'emisayi egy'enjawulo beebo abakyotala bokka n'abakyotala basobola okusurvivinga n'abakyotala babadde n'abakyotala okumala ebbanga ddene babadde n'abakyotala okutambula nabo okumala ebbanga ddene. Reason being that abakyotala beetegera. It is the same thing I was telling people that even the Banyarwanda in Uganda who came here to Uganda during 1994 ne bajjawo ne ba intermarryinga n'abantu abali wano abasinga obungi bajjawo frustration yaliwo because there was a genocide. That's why you see between 1994 abasinga obungi basobola okufuna abasajja wano ne babazaalamu ab'enjawulo olw'okuba bali baagala bubuddamu. Naye when you find today crashes which are coming to the relationship abasinga obungi ojja kwesanga Abanyarwanda by that time bali poor. Today they have the money and you see that a proper relationship which could stand with somebody ojja kusanga Omunyarwanda ajja kutegeera Munyarwanda munne because now they have gained the capacity bagenyize weight wabasobodde okufuna obusobozi wano Uganda but tukekiseera ne batandika okuba nga betegeera Abanyarwanda bannaabwe. And that's why you see most of you whoever got time to get relating or you're having related with the Banyarwanda you have got issues today. Chokola bwenda ku social media kuna basinga obungi bamukaba amazika bagamba omukazi bamukubya omukazi bamukoze batya abakoze batya the violence waliwo embeera ekyuka naye gwe n'okwebuuza omukyala wa mujaluda kiba kitegeeza times mugenda mufuna abakyala gye mutasobodde kolako research na kumanya either you can be matched. This is why I'm saying that even Mickey Wine as a person got all these issues. Naye lwakuba yali tasobola zikuvayo kuzoogera kati muzirabye mu lujjudde. Last week when I heard that actually the ex-wife was married off to the Indian guy, to the Hindu guy, or the Muslim guy, I don't know, but at the end of the day okuva mu religion kiba kitegeeza tage yajjako embeera Mickey Wine yali tasobola kukulira media bwe bamugamba converting okuva mu religion y'Obukatoliki afuuke omuhindu oba omusiraamu kye yali tasobola kukkiriza because even them are same they always believe in the Catholic faith which is very solid. Now this should show you abasinga obungi ababeerera that however much mwagala okufuna abaana abalungi abantu abalungi sooka okola research emale nyezaako nnyo okubulira abantu ne bagamba that abantu bwe bamufunye abakyala abamu oba abasajja abamu try to put them to the family ground batandika okubalabako bakuweko comments obulyeko family bategeere bw'omuntu gw'ofunye ali bw'ati aline bw'ati bakuweko advice abamu temwagala kuwulira kyovula mugenda mu bintu by'okubeera nga bwasiza kawundo kakubye dirisa ne musigala nga mu mayumba mukwesa abakyala bamubazaddemu abaana ate ne mugaranti nga mulowooza bw'omuzaalamu omwana kiba kitegeeza bajja mukkiriza ewamu time etuuka ekiseera ne bakuwa hand of reject oba gwe ne bakurejectinga n'osigala nga oli off board ne kiba nga n'embeera gye bakwagalamu okubeera mutasobola kitambuliramu. That's why Mickey Wine I think on my own base of belief that bamutusa mu time y'okubeera nga akyuka ava mu Bukatoliki avuka mu Kristaayo oba mu Katoliki nga tasobola kigendamu oba omusiraamu. So this should give you a thing to understand mutandika okubanga muyiga bino tusiba tubyogera wano not because tetwagala abantu tubuusabuusa abantu for those of you who believe that they want to have a permanent life of having people around them okubeera mu bulamu ng'olina omuntu gw'oyagala okubeera mu bulamu ng'olina omuntu gw'okkiririzaamu otandika okutambuza obulamu buno ng'oli ne line of happiness and line of blessing kyova olaba nkugamba gwali eyo ng'olina omuntu gw'oyagala kabeere mulenzi oba muwala mufubenga nnyo okumakinga sure omutambuza between friends and family basobole okumumanya
buli omukweka nolowooza mbu at the end of the day omuzadde moja kusobola ending up ngoli naye most cases zino classes emusanga otuuka ekiseera nga family yagala birala terms zeyagala ndala so endpoint kitegeeza kiba kitegeeza ojja kutuuka mu kaseera ako akabeera nga omuntu wali mwagadde naye nga tasobola mutekinga on because ojja kwagala okonverting through regional kyobola tubagamba mufune abantu abava mu regioni zammwe. Get people from your region. In most cases, tuko kikomeningi okuvedda nedda omuganda yawasanga muganda oba musoga oba omudokolo yafunanga mudokolo oba we east yafunanga muteso oba we region endala bonna bafunanga abantu bambeera za because they will understand themselves far better. Tewalinga arguments zonna ezalingawo tewalinga okusuka mugwa. Now when you see Mickey Wayne having this issue kiba kitegeeza Mickey Wayne yafuna da challenge ero ninga tasobola kujija ejiteeka mu mawulire naye twalabye mukyala we nga bamutwala ninga amba yes this is the time for people to understand this. Now for Mickey Wayne as a person nibona ayagala okwekonsolinga okavaringa picture eyo fe twagifunye twategedde omukyala kubanga yasazeewo n'agenda n'afunga omusajja omuyindi oba mu Pakistani owe Karachi oba musiramu wengeri region kiba kitegeeza wagano kimakinga ali ate siba bagamba basinga obungi that people with different colors intermarriages in Uganda regions zagano kubeera nga zizo magino. The Indians in Uganda have failed black people in Uganda okusobola okubeera nga bawasa. When you look at the percentage of people Indians in Uganda have failed to have intermarriage with fellow Ugandans in Uganda olwokuba balina culture yabwe gye babirivingiramu and that's how things are. Kataba mugano bitunulira gono wese bako muntu yagala mulungi yagala muchotala bana bachotala basingo bunye mulabika bachotala benjawo there's so many bachotala zabagano kusettlinga for black people and you've seen them moving from men to men. You've seen women who bachotala moving to era nabagamba batono nnyo percentage nnyo so kugala n'omuntu yenna yenna so kwera omuntu ate omuntu okumaintaininga abantu bwe batino kubeera ne sente. I've always said this that in most cases amata bagala kubeera mwagala kale njeru siganye njeru solo jifuna naye nga teviira mu culture n'omuyo ojja sigalanga ojja kuli waliwo cultures oba emisaye egimu nga living by people for money. If you don't have money you can't sustain yourself to that place.